Okuva jjajja Isima Ichulirwe yafa, ebiseera ebyo abantu baabuuzanga nnyo ddala kituufu ani yamusse. Bannayuganda omanyi tebeerabira ate tebasirika. Kubanga oyinza okulowooza nti ekyo kyaggwa nolowooza nti yattibwa mu ngeri gye yattibwamu n'ebiggwa. Bannayuganda si beerabize era bwe yattibwa wabeerawo ebibuuzo nga beebuuza ddala ani yamusse. Poliisi yatutegeeza nti egenda kuvaayo bunnambiro ne ripooti ku nfa y'omwami oyo kubanga yali talina musango ku muntu yenna. Yali talina muntu gw'alinako obuzibu. Yalinga akola mirimu gye era nga babuloga abalala nga beebuuza ddala yamukubye yamulanze eki. Naye baali balina ebibuuzo nga beebuuza ku muntu yali atambula naye mu mmotoka, driver we gwe yatambula naye gwe bayita driver waswa, nga beebuuza yasimattusa atya musajja wattu n'awona amasasi. Okusinziira ku bantu abazze bakubwa, tulabye nga basookerana ku badriver baabwe ne balyoka bakuba ne gwe badde baagala omulala. Naye ono era buli muntu yagambanga mukama wa buyinza. Olaba basse Isima ne balekawo driver we, naye bannayuganda era basigala okunoonyereza bakutwala mu maaso nga bulijjo. Olwaleero amazima amatuufu gavuddeyo. Ripooti ku nfa y'omwami ono yiino. Bakugamba ekiteekwa okuba nga kyatta omuntu oyo eyali amuvuga yennyini mu mmotoka bwe baalimu ababiri, yennyini eyamwekubira amasasi. Mwali mumulabanga driver wa Ichuli naye Waswa ye musajja yakozesebwa okutta Ichuli. Obubonero bwonna bulaga yenze yeekolera kitongwa. Njagala okusooka okwetondera abawagizi ba jjajja Ichuli mu nsonyi bw'okubazzamiranga, naye waliwo ekintu kye mwabuusa amaaso. Okuva Ichuli lwe yafa Waswa yabulira wa? Waswa yadda wa? Waswa yaziika Ichuli? Kubanga bonna abakamera abaaliyo be bantu Isima be yali atambuliramu, be bantu Isima be yali akoleramu. Kitegeeza baali bamanyidde ddala bulungi dereva wa Ichuli nti yali ani? Waswa. Naye gwe walabako Waswa mu kamera mu kuziika. Yadde ow'amawulire, yadde YouTuber, wadde owa TV, yadde owawa n'atatunuzaako mu kamera ku Isima ne bagamba ono yabadde dereva wa Ichuli. Abasoma kubukedde nga Isima awedde okuziikibwa bamusoma wa Mande kuba yaziikibwa ku Sande. Mu bifaananyi babalagako nti dereva wa Ichuli wona ali mu kulaajana, dereva wa Ichuli wona ali mu kwaziirana. Nga bakakalamu abaali batawangala na Ichuli 24/7 ng'olwedde baali bamaze ne wiiki nnamba nga tebasisinkana. Bakasuku, Bakaye, Mirundi Junior, bani bonna ba YouTubers abenjawulo ne ba bloggers abenjawulo ba Dija Kigozi ne Kulusumu Muzata, bani bonna abaali balina akakwato bakakwano konna ku Isima wadde nga baali tebasiiba naye. Kamera zaabalaga mu kuziika babebe kulu nga balaga obunyiikaavu obw'ekitalo nnyo, nga balaga bali mu kunyolwa okw'ekitalo ennyo. Abange dereva teyaziika mukama we. Mu butuufu okusinziira ku bigambo ebyo tolema kukkiriza nti osanga abantu bye boogera bituufu, kubanga ddala twebuuze omuntu asimattusa amasasi tokubiddwako wadde essasi erimu, ne mu kaseera buseera kaddakiika zitawera na 10 okomyewo. Tujjukira bulungi abaalabako katambi ako omwami ono nga batu bamugamba tojjaawo mmotoka, ye n'abagamba nze driver wabadde amuvuga, muleke emmotoka njijjewo njongereyo. Naye ddala omuntu nga munnaafudde bamutidde mu mmotoka mw'oli gwe wadde omuvuga, mukama akubiseeko akasubi osimattusa amanda, naye amangu ago n'ofuna obuvumu obukomawo simbulewo emmotoka eyo. Butuufu ne bwe mba nze nsigala neebuuzaamu, kubanga abantu bonna amangu ago baali ku bunkenke batidde. Yesu abadduukirize baali bazze nga bakuŋŋaaniddewo, naye gwe abadde avuga tomanyi muntu kyakubye munno gw'obadde naye masasi, tomanyi ddala abadde amulanga ki kimukubizza, gwe mbunnambira obwo okomyewo. Teweebuuza muti singa bamukubye baba bakyali kumpi nange ne bantwaliramu. Ichuli yafa masasi nga mu mmotoka omwo mwalimu omuntu omulala. Abange aboogezi b'oku mikolo bayanjulako ku dereva wa Isima nti yimukako bantu bakulabe, bambi oyo mwana yererere n'ebirala. Lwaki okuva lwe twaziika Ichuli oba lwaki okuva lwe baaleka Ichuli omwana oyo yabula omulundi gumu? Omwana yali ku missoni yaggwa, omwana either ali wala nnyo obanga bamukuumidde mu kifo ekyobuvunaanyizibwa obanga bamufulumya dda neggwanga okumwewaza bannamawulire, kubanga obutemu bwonna obw'emmundu obuzze bubeerangawo mu ggwanga. Investigations zirotatingira kwabo ababeera basigaddewo. Abange
dereva wa jjajja Ichuli mwali mulabyeko nti investigation ez'okufa kwa Ichuli zirotatingira kujje kubanga ye mujulizi yekka ye main mujulizi mu musango gwa Isima jjajja Ichuli. Mwali muwuliddeko nti bamukunya? Mbuuza, mwali muwuliddeko nti bamukunya? Ono teyali dereva budereva. Ono yeyanyiga Ichuli ngenda kutwala process by process obutemu obulabo bonna obujja bubeerawo bwanasasi bonna obw'emmundu mutera okuwulira nga abatuuze banaratinga. Awo bw'ogatta ebintu ebyo naawe osobola okufumiitiriza n'otegeera ekituufu. Abatta bannayuganda si bantu nti bava wala, tebava bweru wa ggwanga. Ebiseera ebisinga omuntu gw'obeera naye ku lusegere gw'olya naye ng'olowooza mukwano gwo. Munnange aba taba mukwano gwo, aba takwagaliza. Goyinza okulya n'omuntu ng'omanyi ndina mukwano gwange nfanfe, kumbe gw'oli naye munnange ali ku mensioni nga baamutuma. Budde bwonna tubeere nga twegendereza abantu, kubanga oyinza okubeera n'omuntu naye nga ye akulabamu ssente. Gw'oli awo olowooza ndina mukwano gwange naye yakupimapimamu akulabamu ssente. Aba akimanyi nti mensioni ye waagimaliriza bw'ati ng'agenda bakama be bamuwe ssente ezaamusuubizibwa. Kubanga munnange tetuganye kale okutya kubaawo. Naye battidde munno dakiika budakiika okomyewo osimbulewo mmotoka. Naye enkiira lwe baziika n'olema okubaawo okuziika n'olema okuziika ku mukwano gwo abadde mukamaawo, kubanga obanga gwe wadde ovuga omuntu oyo era aba mukamaawo gw'oba otambuza. Naye amazima n'obulirayo n'olema okujja okuziika ne ku mukwano gwo, kale bw'oba tewasobola kuziika kitegeerekeka. Osobola tugamba nti waali okyalimu ekikangabwa. Naye abafamire abantu bangi bagenzeyo bakubagiza n'olema okusituka wadde wakiri ogenda okyalireko ku famire ya muzeeyi oyo omusaasireko omugumye, kubanga nkimanyi bulungi nti omuntu gw'oli ovuga wateranga omutwalako ewaabwe era ewa ddadi we oba omanyiibwe bulungi. Mukadde kennyini wandisituuse n'ogamba nti saasobola kubaawo mu kuziika oba nali ntiddemu, naye kaŋŋende wakiri nsaasireko ku bafamire bano oluvannyuma lw'okufiirwa omuntu waabwe ate ne sobola muziikako. Naye ebyo tebyasoboka era tebyalabikirako ddala. Poliisi ezze ekola okunoonyereza ku misango egy'enjawulo n'ekulaga nti ku gundi twakakwata abantu 7. Bagamba gundi yakubwa amasasi abamu ku bali ku ppiki ne baba baali abantu 3, naye mu kikwekweto eky'okunoonyereza basobola okukwata abantu abasoba 20 okutali musango, kubanga we poliisi bw'eba ekola ogwayo tuyinza obutagiyingirira. Naye ku ono jjajja Isima Ichuli n'abantu 2 tebaliwo bakwatiddwa. Batugamba kimu nti abadde amuvuga yakwatiddwa n'atwalibwa ku poliisi n'akola statement. Bwe yatwalibwa ku poliisi awo we yakoma era n'avaayo. Towulyanko kunoonyereza nti kuzzeemu okugenda mu maaso. Bwe tobuuka ne weebuuza nti ddala abantu bano bw'abanga yali amuvuga ku poliisi yakola kukoza statement n'adda ewaka. Kyokka okunoonyereza tekugenze mu maaso tubuulira ani yatta muntu ono. Tolowooza nti omuntu ono abaali ali ku mensioni n'aba nga yagibwawo dda bamuteeke mu kifo ekiri seefu abantu batamusumbuyire. Kati awo oba otegeerera nti abantu be tutambula nabo tulowooza nga tutambula ne bannaffe, kumbe tuba ne balabe baffe. Wootegeerera nti omuntu kimanye nti oliwo ku lulwo, naye ekisolo kye bayita omuntu tekyesigika. Enfa ya Isima teyaliimu balindirizi, tewaaliwo balinze Isima, tewaaliwo booda, tewaaliwo ki. Ate enfa ya Isima ekulaga nti baakozesa pisito okumutta. Teyali AK-47 kubanga AK-47 wekuba mmanyiwo n'obuzito bwayo mbumanyi nebyesobola okudamaginga mbimanyi. Eno yali pisito eya close range. Ani yasiiba ne pisito? Bonna obutemu obuzze buba bakozesa pisito. Lwaki ono bamutisa pisito? Kitegeeza nti ono yasiiba naye nga tasobola siiba na mundu munene naye ng'akwesa akasambiwa mu kiwato. Tudde ku kyemmotoka okugibuukamu n'okugifulumamu. Waliwo enjawulo wakati w'okufuluma mu mmotoka n'okubuuka mu mmotoka. Empaakinga y'emmotoka ya Isima jjajja Ichuli ekulaga nti tewaaliwo kikangabwa n'eki. Emmotoka ekulaga nti yali mu double indicator. Emmotoka ekulaga nti yagifulumamu mu bukkakkamu obungi nga teri kimugoba n'asobola n'okuggala oluggi.
fenna tukimanyi nti emmotoka omuntu agifulumamu afulumamu nakugulu kwa kkono kwasoose ebweru kuno okulinnya clutch ku mmotoka eyaggiye bw'amala okufulumya okugulu okwa kkono then n'afulumya okwa ddyo n'agaziwamu katono naggala oluggi ekitegeeza nti abadde n'obudde Ssekikangabwa bwe kigwawo emmotoka tebafulumamu nfulume babuukamu mbuuke kiwalazzima n'otebenta bw'otunuulira emmotoka ya Isima jjajja Ichuli bafulumamu nfulume babuukamu mbuuke omuntu abuse mu mmotoka ng'amasasi gamaze okuvuga ofuna obuvumu ofuna obudde obuggala oluggi that's why nakugambye kino Kikangabwa kyali so sweet kyakuwa obudde kyakuwa okweteekateeka kyakuwa obukkakkamu n'okufuluma n'oggala oluggi n'ofulumya okugulu kwa kkono n'ofulumya okwa ddyo n'ogaziwamu n'oggala oluggi then n'olyoka otebenta emisinde Kikangabwa kyali sweet so nga ffenna tukimanyi nti mu Kikangabwa bw'ofuna omukisa ogufuluma n'otebenta n'oluggi toluggala kuba ne mu mmotoka obuukamu mbuuka omuntu bw'obuuka mu mmotoka tewabaawo waazi etunula mabega kuggala luggi naye onaakulaga yafuna obudde obutunula emabega naggala oluggi nadduka kyokka mu kumala okudduka ng'akimanyidde ddala bulungi nti obutemu bwonna obuzze bubeerangawo mu ggwanga baddereeva be basooka okutta naye yafunye omukisa n'asimattuka n'asobola okwetakkuluza ku mulabe n'agenda naye ate yakulaga nti after 5 minutes or 3 minutes yakomewo ku crime scene tubuuza bw'aba yali civilian obuvumu obwo yabujjawa obukomewo ku crime scene we battidde mukama we ng'ate abakozi abalala baabatta ne bakama baabwe yafunye omukisa nga waliwo ono omwana w'e Dubai oba yaani oba ye balisita simanyi balisita naye yawulya buulizi nti afudde gw'abadde alina okusinkana n'addukirawo naye ono abadde asiiba naye abeera naye asimattuse okuttibwa after 5 minutes akomyewo obuvumu obwo wabujjawo obukomawo ku crime scene ate n'obulwa obwogerako eri abantu mu kuziika oba sinakindi n'otaziika na kuziika kubeera sikakasuba waziika obuvumu obwo wabujjamu obukomawo ku crime scene we battidde omuntu nga naawe obadde okyasofiirawo kuba abalala bonna bafiirawo be bazze bafiira mu ngeri eyo naye ate n'obulwa obwogera mu kuziika sinakindi obuziika n'obulwa obwogererako mu mawulire n'obulwa obwogererako wa kino nno kitegeeza ki omuyaye ye yanyiga Isima jjajja Ichuli kubanga nkulaze tewali batuuze be bagambira ndi abatuuze abatanategeera piki yakoze bano bano badduse bati ne we bati bano bagenze bati ne tebiriiwo byonna bikulaga byonna nti eyatta Ichuli yali naye mu mmotoka katugende ku kyokupaakinga emmotoka obuwanvu oba meters okuva ku geeti ya jjajja Isima Semayiri ne wano we mwamuttira nga ndaba bwali kumpi nnyo ate ng'emmotoka ekulagayo yali epaakinze owange emergency kye yaleetera Waswa okupaakinga emmotoka aleme kulinda batuuka ewaka katugambe gwali musulo abange mite zaali zibulawo zaali tezimusobozesa kukuuma musulo akawagone katayabika n'agera n'afuka ewaka katugambe gwali mupiira nga gutagaddemu abange mite ze zaali zisigaddeyo zaali tezibasobozesa kutuuka waka kubanga mite zaali zisigadde ntono nnyo kati nkutuukira ku kinyesi ebintu byonna biraga nti omuyaaye ono alabika yagamba Isima mukka gwe omupiira gweri sigutegeera bulungi guzinaazina n'afuluma mu ngeri eri smart naggala oluggi ne yeetooloola teweerabira nti Isima Ichuli yali aweerereza ku ssimu kitegeeza obudde bwe obusinga oba ebiseera bye ebisinga yali abeera ku ssimu nga nange bwembeera ku ssimu nga ne Kaye bw'abeera ku ssimu nga n'omulala bw'abeera ku ssimu kubanga obuweereza bwaffe butera kuyitira ku ssimu Isima yali ku ssimu omuyaye n'amukuba anyaweya amasasi ga pisito lwaki nga yisanga pisito emmundu ya AK-47 wedamagi nga mumanyiiwo n'obulabe bwayo mbumanyi n'enjasa gye yasendabirwamu yanjawulo ku ngeri ya pisito era mwetegereze endabirwamu y'omu maaso ku mmotoka y'omugenzi jjajja Ichuli
wetegereze ne ge bakuba mu motoka ya Kaweeso ojja kulaba enjawulo ya AK47 oba emmundu ennene n'enjawulo ya pistol. Isima omuyaya mukwata naweya n'amukuba essasi lyatetegekedde mu liiso erya kkono.